weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Ono njogerako ne Chris Evans omuyimbi. Ani. Nze nabadde bweru n'enkomawo e Uganda. Tubadde nga twogera. Anti nkutegedde naye erinnya lyange nti omumanyi tomumanyi kuba waŋŋamba ng'oyagala nze. Ngenda kukubirako nga maze. Nedda nze ani erinnya waŋŋamba bwe nzira ogenda kumpasa. Hello? Hello. Maama osirikiridde oli mukusika ddoboozi. Nze mukyala wo ow'e Saudi Arabia munange oyinza oba otuyina bangi. Anti wasooka kuŋŋamba ogenda Canada. Badde nga njogera ne Chris Evans bulijjo. Otegedde mukwano. Njogedde ne Chris Evans okubala ebbanga nga ddene. Ye gwe ali ku booda Nalabi. Nti tubadde tuddako wa? Waneno wanne waka wange wembeera. Gwobeera kituufu. Kituufu tudde waka kubanga era tulinamu ebintu by'omu mmotoka. Kale. Chris Evans. Anange. Ime. Hello. Wanti ati Shifa. Gaya avuga booda. Mukyala. Ebintu byabadde bya Chris Evans ebyo. Tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye.